y'abaganda ba Quraish banyina ne baganda be abe mbalaba wano bonna bawangadde naye abadde mwana muto eribbo naye ng'ate mu bw'amagezi eribbo. Essaawa eno akulira abantu bano ye Sheikh Damulira saba bawe ku salaamu ku lw'abanne bonna. Tusaba Mukama Katonda w'ekitiibwa amukwase olugendo luno lwakutte amwanguyize nga bwe luli lugendo lwa buli yenna si balusooka mpokka wabula katono nnyo bannange buli muntu abeere mwetegefu ebyokufa essaawa yonna kubanga obwetagala batutegeeza nti Quraish muganda waffe teyakedde nti mulwadde era okufa kwamutuuseeko kutuusi n'olwekyo ffenna tubeere beetegefu. Njagala kwebaza bonna abalina abatudduukiridde mu mbeera eno, abeetabye wamu naffe mu kugezaako okuwerekera muganda waffe. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Sheikh Kasule Selemani Ndirangwa, former Supreme Mufti, webale nnyo okuwulira musajjawo ono nti avudde obulamu bw'ensi eno n'obeera wamu naffe. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala. Tusabe Katonda w'ekitiibwa ffenna atukuume. Nga tebannavaawo yabadde omwogezi w'abaana baganda ba Quraish, ate mukadde waabwe balonze kubanga yawangalanye ne Quraish. Saba batuuseeko Sheikh Kasibanti Kaloddo abatuuseeko obubaka bw'abaana babaganda ba Quraish inshallah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebo Supreme Mufti security yonna eri wano, abakozi babukedde mwenna, nyimiridde wano nga nze taata wa Quraish omuto lwa mukyala wange Hajjati Mariamu ali awo munda Nasikombi, yakwata ku mwana ono nga muto ku myaka 6 n'amuteekateeka n'amulera mu kifaananyi kye mumulabiramu wano olwaleero, okusobola okubeera nti yamulera mu ndera ennungi oluvannyuma lw'omukadde wa muzaala okumala okuva mu bulamu bw'ensi. Hajjati Mariamu Nasikombi yabeera ne mutabani wono owamu ne batabani be ne basoma mu ssomero lya Lukeeke Khalid bin Walid okutuusa lwe yamalako n'agenda ekirya Saaka n'atuula P7, bw'atyo n'ayingira Kampala. Mukulu we Yusufu Sentamu n'amukwatako n'amusomesa
n'amutuusa mu kitundu mwe yamutuusa n'atuula siniya fo n'amukwasa mukyala we Hajjati Nabukenya akola mu Bukedde bw'atyo n'abeera nga yafuna omulimu mu kampani ya Bukedde TV. Quraish tatuswazizza. Tusaba Quraish Allah omwoyo gwagula muzikisa. Nja kwebaza nnyo bakulu ba Quraish, Yusufu Bukedde, Yusufu Sentamu, Bashir, batabani bange bonna abaana ba mukulu wange Haji Ahmad Nyanzi nga bakulemberwa Haji Bulu Dumba olw'omulimu gwe mwakola okusobola okubeererawo omwana ono n'abeera nga mwamukuza mu nkuza gye mwamukolezaawo. Ebigambo byange tebijja kubanga bisukkaawo. Amanya nsigadde nga nze Haji Elias Kasipali Kalo. Salaamu alaikum warahmatullahi. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Mzee Mtule.